Nenvaayo era temulwa kunzijayo sandivuddeyo. Batugamba nti wali mukomera naye ng'omusibe owalakizale nga bw'oli ku ssimu mbu weekwata Snapchat n'abasibe n'abafande. Awo wanzijirayo ate nali nakavaako. Kumega Sean Koli subscribinga likinga kuramawulire agesigika na mukasa wano ne kojja wange etakojja kagatto ndi luno obufumbo butamye luno zijukira bwe nali omuto embeera neremwa maama neyenyiwa obula kyavanga ku dadi ng'empisa zaalina zitiisa maama yagamba baana bange ndeebuuka na lwammwe singa saali muzadde nandibadde siraba bizibu awo tutandikira nakola nsobya odduwa Haruna gwe wandi luyimbye gwe waluwandiika oluyimba lwange tolaba nti oluyimbye bulungi okusinga Haruna bwe yaluyimba. Mukwano gumagumi onoba lwakubona zadde bweru gy'olaga alina bana buli omu ne maama kati njagala tugumye muganda waffe ali mu bufumbo ajja tukulusumba mwogerera nti kigambibwa era twogeddeko ne hot like a pepper Jenkins ng'akakasiza ddala ebintu bye yayogedde nti ki wakiramu yakabasanya omukyala n'omwana mbwere essaawa yonna e Kampala atulabako. Akiramu tali kwetokota byenawuliddeko yagirinye naye bwe kigambibwa naye nga nzige nafunyeeko ate nange agatali mbu manya abantu bakulabula mbu kikulu nnyo. Akiramu okutega ekibatu kwamulemeramu tatega kibatu alina kyanoonya bonoba lwakubona zadde bweru gy'olaga alina bana buli omu ne maama emigga kireka alina basiponsa yamugamba nti ajja kusekula naye nze mugamba nti omanyi waliwo ekiyitibwa Uganda omanyi yensi yokka mu Afirika kati yeetaba misinde nga terina bakasusi b'amafumu efumu olimanyi sigamba ng'eryago amafumu ngamanyi naye Akiramu ekiyitibwa effumu abula kikyusa ayimbemu kiri abasajja kye bayimba kebagamba akajja mu nkuba okamanyi bagamba nti Saala bwe yakalaba akaliga kadda mu nkima akajja mu nkuba Saala bwe yakalaba akaliga kajja mu nkuba n'agamba nti yongerayo mukira guno gulinzisa mukira guno ogw'endiga gulimbuza wentuula wentuula nga bangoba ulu walalaala lwaki bagogera ate obagambye nti mukira guno ogw'endiga gulimbuza wentuula buli walaga Akiramu gujja kubisa nnyo enduulu buli gyalaga nedda baba baagala kwonoona bufumbo bw'abantu gwe kyolowooza nti Amerika mulimu abafumbo bameka bagala kwonoona bufumbo bwa Ajat naye kila muntu kila nani ayingira obufumbo bwa Ajat ajja kunda ne kyengamba kiri bwe kiti Amerika terina bafumbo abo be basoosa abali eno ndio batto bwa Akiramu babantu bafumbo bafumbirwa dde emyaka n'emyaka 5 6 emabega mu Amerika naye Akiramu bagamba mbo yamenya rekodi yakyamenya rekodi yatega ekibatu omujjanjabi omujanjabi wange maama w'omulwadde mbu yakola ki kati omulwadde yamusangawo abadde avuga n'emmotoka zaavuga naye nga kigambibwa mbu yadda ku maama w'omulwadde ate naye n'amukola ki n'amufumita effumu lyatalabangako kati ndowooza bwe bamutegeerera ate na wano alina ne gwe yakabasa njiguyo graba yawo yetawena bambya bebbanga bwe libedde nejjukira ezo long distance si nnyangu long distance gw'omanyi abantu bali mu long distance laavo abasufu gwe toli mu long distance nga gwe tolina gwali ogulabize aluwa ogwo omumwagwo ng'owankawanka naye era oguma n'ogamba ni munnange mwami wange nigwe mwami wo naye lwaki tandabamu tandabamu nze mbeera wano naawe nesikutega kibatu nesikola ki yandibadde agamba naye badnaye
kati ekyolowooza kitaawo muwulu kati kitaawo wali enateta waali muwulu oba ye takyatega kibatu agwira bugwizi kati tata wagwira bugwizi takyatega kibatu kakati ogamba otya nti emyaka kati gwe bw'ogamba nze okutega nze ekibatu giba emyaka gyo tegintega kibatu egijjo ate kakati gwe otegeka ekibatu kuba gwe kati tomatira kati muzeyi kagatoweze eddakiika 10 mbuliri ani igwe kakati nze tugende tumale asatu ngambe nti yongerako bweziti va ku 10 lyoyagala omanyi mugenda ne mweyogeza ebintu balowooze nti muli baakabi naye ng'ate temulina kye musobola mwe temulina mwe mugwa wali n'osumulula n'enviiri ng'ate olina omuntu temutekwa na kwogera mwandibadde musirikako ate kyekisaagala oyo oddemu kwogera abantu bagenda kulowooza nti tolina magezi bw'oliba oŋŋambamu gwe emyaka gyo gyekyatega ekibatu kati kitaawo muwulu talina mukazi yaddukayo dda gwe gwembuza kitaawo kati muwulu omanye ebyo ebintu abantu abasinga babitegeerera ku ntegeera yaabwe ne balowooza nti ensi weebitambuliza ebintu bitambulanga bwe bitekwa kutambula so si mbeera eyo nekyo kiri kyenkugamba nti omwami bw'atyo n'akabasanya omujjanjabi ate kama maama w'omulwadde ate ndowooza bwe yamaliriza ate n'agwira ki mbu ate n'agwira n'omulwadde yennyini gwe baali bakola ki bajjanjaba byebiri eyo era buli kaseera ali wano ali omwo agira bugizi bweba mugamba nti bw'oba oyagala nga yakagula ebyokulya bwati ng'enjala ebaddeyo kuluma nomugamba nti oba abasirikale beetawula ki wano afubutuka misinde n'abirekawo naye balina okumanya ekintu kimu nti naddala omwami oyo kati Amerika we yatuuse abo be bantu beetakyayagala mu ggwanga lyabwe oba oyagala oba toyagala tuyinza omulabira entebe mu arrival ate bw'atayambibwe nnyo bayinza omuleeta ng'ali ku mpingu basobola utta omuntu ne batagamba nti oyo rapist yes Amerika omuntu omukuba ekyasi n'afa omuntu arepinze gwe balaba nga mubi nnyo omanyi gwe obulumi bwolekera omuntu gw'orepinze omuntu gwe barepinze bamulekera obulumi bungi nnyo naye ate nga tewaliwo obulumi bwe balekera muntu gwe basse kivula Amerika omuntu nti afudde ekola raidi weekoze netta besse naye ate efiirawo ku bano be bayita aba crime wo oba wo crime ebafiirako abakola ebikolobero mu ntalo beba abakwata abakazi abakola ki era banga kive nnyo era mu Amerika kyovulaba nti omuntu bwe baba baagala okusuula pulezidenti yenna bamwogerako byakukwata abakazi so si byakutta bantu n'olwekyo Akiramu musuubira okuba nti ajja kuba kaseera kazibu nnyo singa kinakakasibwa nti yakabasanya maama w'omujjanjabi naye kakati lowoozaamu amawulire okirowooza ni bamuwayiza fitina baba baagala kwonoona bufumbo bwa Akiramu ne Ajat fitina nina kyembuuza gwe olowooza abantu fitina gye balina Akiramu ne Ajat be basinga okuba mu mbeera ennungi be baagala okwonoonera bufumbo bwabwe tebalina balala be balaba bali bulungi be bandyagadde kuyingiramu nze ŋŋamba bwe nti omanyi bagamba nti omuze gufiira ku mugumba ate abantu batono nnyo atatambulira muzeegwe gujja ogenderera omuntu afuka ku buliri tayinza kufuka ku buliri tayinza kulekaka ne bwakyala era afuka ku buliri kakati ono effumu lyamufuukira effumu be babayimba ntambula nga ludde kakati yatambula nga ludde omanyi omuntu bw'aba agenze kunywa balabanya omwenge bw'ogenda okunywa beero ne bagamba beero tewali mpa kiraabu nti ne kiraabu tewali mpa nayiro nti ne nayiro tewali mpa pirisina nti pirisina nno yakaggwawo waliwo tasikalaiti tikale mpa tasikalaiti tikali kisinga basoose okusaba kati yeyo omuntu ow'effumu agenze kuyigga njovu naye agenda okukakana ng'akutte kasimba kaalikubye
kati abo ato ekyo Omumerika takikiririzaamu akufiirako ogenda olizunza bwotyo tunagenda okulaba nga abantu bamazeeyo okujjako nga bwogamba mugwe mbu ebyo byonna bikyali byambu nze sirina kyenekakasa nze kyendowooza kojja kagatto nze nga namukasa fitina andi fitina siganye eyinza okubeerayo naye ate bagamba nti akukyaye bwawerekera akubanja bw'oba obadde ng'osiiba buli obadde olyako katono nga bakuwa akamere katono kitegeeza nti kuolwo ojja kusiiba kitegedde nyabo n'olwekyo bw'aba amanyi nti bamulinako fitina ate ne bamusanga mu bikolwa by'okukoleza zika omugaati ng'ate byakifuba awo bamulinza omutuusa entebe ng'ali ku mpingu era mpozi ng'ennyonyi etokota ekyabuze bubuze ekwata gundi luutu eno naye bayinza omunonako obudonyi ne bamusanga ne bamukwasa bane ekyenena kyammwe kiikyo kisusse kikwata buli gwe kisanze nze nkubuulira kye bayinza kwogera thats singa kibibanga byeboogera biki bituufu naye nze nkugambye nti bikya mbu byaki byambu amawulire bagatambuza abantu kati nga naawe oyo gwogambye gwe tewali goŋŋambye yagakuwadde kati ate oyo Jenkins bw'aba yagafunye gajja kutambula nnyo era naye ndowooza yakugambye nti bikyali byambu oba yakakasiza nze mmanyi nti bikyali byambu ebyo era ekinaaba kiriwo kyonna kijja kuba nga abantu babitegeera naye nga kijja kuba kyannaku nnyo okuba nti nno munnayuganda oyo aziddwa nga n'egimu ku misango egimuzisa oba ebikolwa bye yakoze wangi alina obwatuuse nakomye okumanya nga he's on remand naye watekisa hape nange nabiwulidde ye nawuliddeko nti birimu kipira nako fumu alina bwekala basanya ate ne maama yali ya maama w'omulwadde so kupozinge kati nze byembadde njogera ate oyo yagambye eki effumu yalizunza n'alizunza eryala bongo n'atwaliramu maama w'omujjanjabi alina entomo omujjanjabi yali akyali eri nga asaba butunda nga maama wamugamba ndi nze ndeka bankubye eryala bongo tieno nzakira mwakyandi bubi ate osaba butunda osaba ki linda kuona onandi bubi akira mu wakola ensobi ku maama w'omujjanjabi kati omujjanjabi omulwadde alwakufa nga okyakyunya omujjanjabi teeka neyongera okuwulira kyayogera ate papula waliwo bamunoonya balaba ensonga zino ebintu mu Amerika ekintu kyokukwasa ebintu ola alikeri lwakyali mukolona sexual crimes so ate sooka oteeka opozinga ndowooza olabe kyenkugambye lwakubanga nze mbyogera nzekka agambye at least otta naye nga torepinze mu Amerika nga Amerika Clinton yali agenda kusubwa obwa president wali bugenda mulema lwaki nga bamusibako byakukwata mukazi Lewinsky naye Clinton n'agubuukira awo babivuvunga awo bwe bati kakati noono aliko yennyini ate mubi nnyo ke bamuteekako ku kintu ekyo ajja kufuba okulaba nti agamba nti nze mulaba bwe mbalwanyisa abakwata abakazi kuba bakimuteekako nti yakwata mukazi ate kyakubiri bantu bonna bakulembeza bali bafuze ku Amerika omusajja ayitibwa Donald Trump tayagala muntu atalina mpapula mu ggwanga lya Amerika bakuteekako embwa wakiri enjaga eyingira ne baye ne bakwatamu abatalina mpapula bajja kuleeta embwa ezibali zikonga enjaga zikonga abali talina mpapula zibakwate nakira mu bamuleeteremu
naye ate kakati bw'omanya nti olina mpapula n'abasajja ne bannange nammwe mutuyambe muganda wange omanyi wagenda mu byabubba tolina mpapula ate n'okwalyoka ekwata effuba okaalakaala nalyo ng'alunda ente akutte omuggo buli gw'osanga gw'okuba eryala bongo buli gw'osanga gw'okuba eryala bongo olimba naawe kakati gwe oyagala bakuyambe batya kati ku lusuumu yali eno omuleetedde bizibu n'abantu kumwogerako kumumalako mirembe lwaki temuwa kitiibwa bannammwe bemulese gye mubalese naye ddala bannaye nga ntadde wali ku lusuumu bannaye maama w'omujjanjabi mba nkyamwagaza ki nendeka ku lusuumu nze neekuumira ku lusuumu paka emyaka ne bwe gibaasa ajati nga mukazi mulungi oba abantu tebamutegeera butegeezi mukazi mulungi baby face ye muntu gw'otunulako n'ogamba nti ebyabakazi mbimaze kambeere noono mane nageze nga nali musajja ajati ku lusuumu ne mufuna mba maze nze mba simaze naye mpumula mu buwummuzi kubanga naye ayinza okutama omanyi naye atama naye kati fe tuyinza okuba nga twogera ebyo byonna nga bambyakira mu yeetamu adda ku lusuumu nga tetukimanyi lwaki yagenze ku mujjanjabi nedda mulimu n'abasajja nga bwe batu tebamatira bumatizi anti kati akira mu engeri gyatamatira ku lusuumu afune omuntu ategeera obufumbo tebubeera watoli azunze obufumbo tebubeera obufumbo bubeera bwe butyo balo bwakola ekintu relationship n'obufumbo tebabitwala bwe butyo nti leera ayenze ngenze sigamba nti ayenze tulina ogumiikirizigana naye gwe omanye ebintu basooka ku mukozi gye byasookera talizunza alina kyanoonya ebyo ensi n'ebitegeera nawulirako ndi babizunza nako n'akaana ke baali bagamba akagundi nako nti nno era kaalugwamu nako nti kaalugwamu kakali wuuyo omujjanjabi w'omulwadde ye yaluguddemu nga ku lusuumu yatudde wali mukazi wati yeekuumidde ki akiramuwe ng'ate akiramuwe agenda amansa entungo nze nkugambye ojja kuwulira ejjambiya bwe zinyooka ate bajja mutema nayeyo yawona eyemakindi mwe munaabiwulira naye ng'ebintu byo bikyagenda wanvu naye nga nze bwe mba musajja sisobola kuleka wali ajati ku lusuumu nenjagala mukazi mulala awo naye katusuubire byonna babawaayiriza naye bwe baba katusuubire bifu naye bwe biba bituufu nze kyensobola okugamba ajati ku lusuumu fumba nze kakati ekintu kiri kimu kyokka fumba tova mu bufumbo bwo bano babufumbo bwalema baagala kwonoona bufumbo amagezi gakuva mu bufumbo nze kyempa amagezi gempa hajjati galyaga yaleme kuva mu kigambo kyonna asirike bwe nga buli ajja nakati aje obyogerako ki nti ne bwayogera n'adifendinga bbaawe nedda okumudifendinga ali mudifendinga nga akomyewo naye wano at the moment aleme kubaako kyako omanyi when you reserve your comments tewali ajja kwogerera kigambo kyonna bwayogera ngo nti ebyo tyanzize sinnabiwulirako genda be wabiwuliddeko bakunnyonnyole nze siina kye naawulidde kuba nze tuli mu good terms nebaze tuwole ate bwekigerawo ogwokusatu oli ku mulembe gwa Trump ate ekyo kirala nnyo kakati abaddayo ate tayita Canada okuyingira wali ndowooza yagenda bwatyo nakawano wali ekyo nakyo kyakuna kirala kati aba alina okukolaki okakagwa bamukwatirako tujja musangaanabeerako nte nali manyi avuga birole ate ye mubalwadde yayingira yaaki ati kwembeera tubeera tugamba nti abantu byomanya si be babaliko era balabi ndowooza omulabi naye oba abantu baliko okulimbalimba omanyi teri kibinga kulimba buli engeri gy'olimbamu gye bakugwamu kati manyi nvuga galoole gasemitrera nvuga ga motoka gamenya nnyo so nga abeera mu bajjanjabi nga be bamumenya kiraba abeera mu maama w'abalwadde tabangako yinginiya yali yinginiya South Africa nafuuka omujjanjabi w'abalwadde kati buuyo freelancer owaki anti kati ebizibu kati ekyamugye South Africa nga yinginiya ogende mu America okokoola abalwadde kiki America is a land of opportunity kakati opportunity ogiraba gye yafunye ali ku misinde it will pass kijja kuyita naye anti era osigala nga ku Trump nga tolina bipapula ng'okutte ku mukazi mu America tekiyita baaba tekiyita bakubeerako ne bwe giba myaka kino ekisanja kiggwako ne batandika ekirala nga bakyanoonya muntu yakwata mukazi America wano
ajja kwekweka mpozi yeebike nti yafa ate era ne bw'obugamba nti bakubika era bamala kebera munamu ate balina okugubika anti ogusala bagugyemu bye bagwagalamu olaba bakusala nga tewafudde. Ajat Cool, you know me, I love Ajat Kuruthum. Nze nange Ajat Kuruthum oyo kyemujjukirako bwe nali mu ntalo z'omwami wange ng'abantu banvuma East West Center n'abange bemmanyi abandi mbeereddemu bonna nga banvuma abajerega omwami wange naye Ajat Kuruthum nga nkubira n'angamba Namukasa tova ku musajja Namukasa sirika Namukasa kola bwoti tovola bagenda yimirira ne Ajat Kuruthum mpaka lw'endumula ngambi Hajjati nti kyabakola taddamu tayogera kintu kyonna omuntu omufumbo bwe bamubuuza ebikwata ku bbaga mba siina kyemmanyi gy'obijje yaba abikunnyonnyola bwe wabaawo ensobi ekoleddwa nga naawe kuba nze nkimanyi ne Hajjati Kuruthum asobola okulaba nti eno naye baze eno yakoze ensobi don't comment sirika busirisi ku buli kyonna njagala oli agenda abwandike nti waayo mukazi Kuruthum twagenzeyo mubuuza bino yasirise busirisi dani okugamba nti yatugambye bw'ati nanti olaba muzeeyi Kagati olaba olumu media neekuteekako pressure etya pressure era naawe oba ogirina I've been through it nkimanyi kyembaddemu nze media sigimanyi neekuteekako pressure n'owulanga you want to defend the person you're dating don't nze nokugamba bwe nti kati olwaleero nze kankuyigiriza ebintu bya media bwe bakuteekaaga ku bunkenke n'enninga yonna you keep quiet kubeera nga banakuteeka mu kooti bw'olaba bwe bakubuuza bye bakusomera obitegeera biboogedde obimanyi tebalina kye bajja kuwandiika nti yagambye bw'ati ng'obamaze naye buli lw'ovaamu ekigambo kyonna ajja kuprovokinga gwe bw'anaakubuuza gwe Namukasa oyogera ki bukyozaalibwa tofunanga na musajja gw'osula naye mulina nga nejjo twabadde naye olaba bwe weeyasa oswadde no ate gwe nnina amalako n'okusinga ndowooza owulira by'oyogera kati gwe bwagamba tofunanga na musajja ye nogamba nti simufunangako anti singa kale wandibadde wazaala n'okuzaala nti ate nazaala nti atalina musajja obamaze kati bwe babaako bye boogera Hajjati Kuruthum asirike tanyega kigambo kyonna Hajjati nkuwa amagezi gabuwa toyogera kigambo asirise teyejjusa buli lwoli lwanaakugamba ekigambo n'obaako kyoddamu ab'amawulire akeera ku bizinesi whereby nti alina okunoonya ebintu by'anaateekamu bw'onaasirika tajja kuteekako kamera ye erikodinge oba erikodinge busirifu bwo wabula ajja kugiteekako alikodinge by'onaaba oyogera ate buli kigambo ky'onaayogera ye asobola okukyogera nti nze bwe yayogedde bw'ati nafunyeemu kino bwe yatugambye bw'ati nalowoozezza nti yabadde adifendinga kino naye nga kino kyekiri ekitegeera so tonyega kigambo kyonna avoid media bw'aba agyagala era jjajja okukoma okufuna ebizibu bw'oba ng'ogyagala bwe bajja bagambe nti ekibampisizza nti babuulira nti ebigambo ebiyitiŋŋana nze sinnabiwulirako ate sirina kyembimanyiiko Ajat Cool buno obubaka bugenda gy'oli bw'owulira mu mutima gwo ng'oyagala defendinga bbaawo ndi mabegawo bw'owulira mu mutima gwo ng'olina ky'oyagala okwogera just one call away mbeerewo because tugenda tubeererawo kati abantu abatubeereddewo nange bw'anaabazze nze muzeeyi Kagati omwavuma bba wange baani abamuvuma nze naliko laka gwe tewamuvuma kujja Kagati sikola ebyo nze sikola ebyo nze nakugamba nti n'omusajja n'oŋŋamba nti oyagala genda musisinkane naye walaba we bavuma omwami wange anti kati ebyo nze nali kugamba ekirimu nze kyessaagala oyogere naye gwe nga nti ate omwami wange ebyo tobikola bw'oboogera kyeboogera kyonna kyonna gwe nga oli balo si waabali nanti otuuka olaba muzeeyi Kagati otuuka nga bakutrigalinga nga bakupushinga n'owulira nga you want to defend your man kubeera kuprovokinga oveemu by'ovaamu bayinza n'okugamba nti baatugambye nti nno tekimalaako ne balyoka bayogera ebigambo biki naye nze navaayo nembagamba oli si balo bw'aba balo gwe sigala nga entegeeragana eri wakati wo n'omwami wo Kuruthum nga Akram ye balo entegeeragana y'ebintu byonna byonna ebibanyiizizza ebibasanyusa bibeere wakati wo ne Akram
abantu abalala bye boogera oba bakoze ekiba nabo bo bagende balinde ebyabwe babifuna okuva gye babyagala kusooseza endala gwe tokkiriza kujjako facts zikwata ku balo tokkiriza kujjako facts zikwata ku mukyala wo tokkiriza nga facts zikwata ku gundi ku muntu wo gwoyagala kuzikujjako bagambe nti ffe gundi ye yatugamba ate oli awulire nga ebikukwatako nti gwe wabiwaayo tekikola so Hajati Kulsum ebikwata kwakira mutobaako gw'obigamba embeera gy'alimu ogamba nti we are fine we are okay neggulo twayogedde period twayogedde tuli bulungi and I'm expecting him ndowooza mu December ajja kujjako eno kubanga yagambye nti abadde akyali busy ng'osirika bano ababadde balowooza nti baamugudda jjanja nga baswala nakyo babigambo bamumwami bwewere bigambo mimwetoloba tafumbirwangako tabangako na musajja tebamuwasangako ali mu kuwabula tebakukwanangako ne bakulekawo kuba waliwo n'okubanga tofumbirwangako naye osanga omuntu ali mu mbeera ali mu kuwabula Akiramu ne Kulusumu oli Kulusumu mukyala mufumbo omusajja yamuwasa byonna byonna wadde weebiri mukyala mufumbo yayanjula ewaabwe ekikulu nti gundi omukyala omwami gwe bakugamba wabanga balo amanyiddwa mu mateeka amanyiddwa mu buwangwa naki yamala n'amuwoowa n'omuwoowa kati gwe tewali nsonga lwaki buli n'amugulira shaliya za milioni 2 milioni 10 milioni 3 wabaawo ekintu ekikola ki shaliya ziba mmeka yidi ene yasebe yamuweereza milioni aga n'agula shaliya za milioni yali ya milioni aga yava Butuluki kyembuuza mukanabbi gye yayambalanga nabbi swalala nekye neewuunyiza kiri kimu kyokka nti omuntu bw'atyo gwe bwogerera ebintu ng'ebyo so nze mbadde ngamba nti no aleme kubaako kyanyega ekikwata ku mwami ebikwata ku mwami wo biba wakati wo naye ebyomunju tebisotolwa otherwise singa ebisenge bakola byandabirwamu naye ate n'akanaabira kabako eba translucent oluusi opaque kitegeeza nti tebaagala kulaba biri muki munda ebikwatagana ku balo tobibuulira muntu yenna tobidiscussinga na muntu yenna balo tebamudiscussinga buli abaalina kyebagera bwabaalina kyebogerako mugambe nti nabiwulidde nga twawulidde kino ngaba nange nabiwulidde period naye nabateesa balekerawo okuteesa nedda kati toyinza liri ddembe lyabwe okuteesa gwe kyoba okola ensonga zaffe abafumbo temuziwabula kati gwe tomuwabudde you're not married oba amateeka mu kiri bwe kiti ebyo temubikulembeza bwe muti bagende babigambe bannaabwe be badalizadaliza ndi mukyala mulokole oli mulokole otera okuwulira wali owulireko father nga agatta abagole okimanyi nti father bagatta abagole ne babuulira n'engeri gye balina okwesaamu father bafumbo so omuntu ekyobutaba mufumbo tokyogerako nti kimugaana okumanya ki kubanga ne basenga abamu ababatera obbagaba bonna baba tebalina basajja emirundi egisinga obungi basenga babeera bannakiyombekedde n'olwekyo bw'oba oyogera ku kyobufumbo kyetaagisa magezi na birowoozo bizimba bufumbo bw'abantu so si wa gy'abeera naani gwe yafumbirwa nze saagala muntu atali mufumbo okuwabula abafumbo owabula ki oba owabula ki ekizibu ekiriwo kiri kimu nti omanye ebintu ebisinga obungi buli lwokiteeka ennyo mu midiya era midiya bwebanga ebitandiso byogerako kigumiranga nze ndabye abantu bangi nnyo kati waliwo embeera eriwo mu bakulu b'amakyaki abamu nabo batandise bali mu midiya kino kyemidiya kubanga era gye byatandikira bannaye bw'oyogedde ku bya midiya gye byatandikira Sheeka Kitimbo baagala mujjako mmotoka teri ayinza gimujjako kubanga bannange abantu bamanyiira nedda tebamanyiira naye omanyi kati kifaananyi okutwala emmotoka gwe wagigula teriyo ayinza kugimujjako kubanga bwe bagigula bagiteeka mu mannya ge ate gwe otandikirawo okugamba nti bwegimujjako tekyo tekisoboka baagala mmotoka yaabwe tebali baani waliwo ayina lisiiti yaayo ate ekikubiri kyenyagala bannaaye njagala kino mukimanyi kale oli yayogera bubi nange namunyiigira yayogera naye kyeŋŋamba buli omu alina opinion sinnawakana nti tagirina nze ŋŋambye nti sigambye ndi naawe twamunyiigira naawe nange ŋŋambye nze olwokuba buli omu alina opiniyoni ye era nenkugamba kino nti omuntu yenna oba eggwanga nga litonedde linnaalye oba ebintu
kati singa emmotoka ze batutonera nga ziriko ndi provided under British aid. Bwe tuyombagana ne Bungereza tetujjaako mmotoka ezo ezituweerebbwa Japan jika bwetuwa oba Danida oba USAID tetujjaako bintu ebyo bwe tunkyankalana naki n'olwekyo muleme kubeera abantu ate ba wansi nnyo kutuuka ku level eyo kusaba bintu bye muba mwagaba mubanga omuntu eyagenda okwanjulwa n'otwala ebintu ate omukyala bwe munyigagana naye n'avaayo n'ogenda obikimayo kati kye muliko n'olwekyo byo temubizza bwe muba nga mukondemninga gundi kiti gwe muba mubeerako nga ye omuntu ate mwagenda omuwa emmotoka temwawa kiti ono mwawa seeka kati simanyani gwe mugisaba kiti oba mugisaba seeka kiti batubulire gwe bagisaba omutuufu naye nga tukyeyongerayo nnyongero bajukiza tambula ne bannaffe abalina na Herbal mouthwash wena ali mutulaba essaawa eno nga olina amannyo ganyenyeera amannyo gakuluma amateeka nzijukira nagogerako okwo naani oba naawe nimbagamba nti ekyo kyebaleese tekisobola kukola bagajjeewo ekiro nalabye ekipapula kakati ekizibu kye baleeta gwenna Mukasa ng'ovuga emmotoka yo bamusanyufu nnyo ng'abo abasajja baleese amateeka ago amateeka gakosabo Namukasa osulawo nsula Ntebe diri wali ovuze speedi nga bo ze bavuga bo be baba bagenda ne bateekako n'obugombe tubaviire speedi gye bavuga tewaliwo mmotoka ya bulijjo egivuga be balina emmotoka ezeetaagisa okuvuga speedi kuba alowooza bw'anaagivuga empola enywa amafuta uvuga emmotoka ya sisi kakaaga uvuga emmotoka ya sisi 5,000 kati nze nayagala bwagazi kubuuza bantu omanyi Uganda ebintu bino bagamba ndi oyagaliza muka kitaawo lutannyoko kati lwasse nnyammwe mwaleeta amateeka go mwali mulowooza ne gagenda tukosa amateeka ago omukufuluma baalagira okusaba siringi 7,000 naye olaba ze baataddeko 6,000 bagenza okugira nga bo bennyini ebipapula ebiri ku nanka zaabwe bawezezza obukadde 3, 4, 5 nange ninako ku pamiti yange ekipapula ky'essimu kati nina kyenjagala okubuuza akumanya abantu abo eyabireeta yali talowooza singa mbeera ku bitaala nga ebitaala ne bituta bagamba nti kamera ekukuba ki ekifaananyi ne bakukuba ekipapula singa pulezidenti yabajja ne batuyimiriza nga bwe tumala essaawa namba ng'ajja ku bitaala ng'ebyewandege bwayiise ku roundabout waliwo ebitaala bwe bita kamera zitandika okuba ebifaananyi abatasimbudde pulezidenti ajja abuzaayo essaawa namba atuuke ebyo ebipapula ani abisasula ebyo tebigenda babipapula kati nina nekyenjagala ekirala bajja bijjamu singa mbeera ku bitaala nga nsimbula bwe nti nyingira roundabout nti konvoyi etwala ssente nejja nesigenda kubanga batulagira okuyimirira nga zijja ebyo ebipapula babikuba ani abisasula singa mbeera gundi ku kkubo nga tugenda ne batuyimiriza wa traffic n'atugira ati ng'ebitaala bitadde ate n'atulagira okugenda nga bisibye ebyo ebipapula ani abisasula ebyo kye nvagamba nti tebaalowooza era lwaki baayagala okuleeta ebintu ebyo ate naabireeta mu Yejimu Muhwezi ye yabireeta ne bw'obuuza minisita waaki wa security lwaki yabireeta mu poliisi wa security yali alina okuleeta bintu ebyo yali alina kulwana kulaba nti security yeeyongera kuba tight naye ye minister without portfolio alabika General Katumba Wamala yali alagazi General Katumba Wamala talina wakwataganira na bipapula wa transport si yekola sekawo traffic laws bannaye ziteekebwawo Ministry of Internal Affairs gubagamba ko dye bafulumize ekipapula ne bagamba General Katumba Wamala today agenda to briefing state ye ya briefings more details na yenga ebyo ebintu si ayino kola ku ebyo ebintu byenguudo ebya traffic kali ayino tutera obupande ku kkubo ba Internal Affairs nedda si General Katumba Wamala ministry ne si ministry ye duli bunula yebadde ebiteekako yekolagana ku nguudo Ministry of Works omugaso gwayo kukola nguudo neziteekawo nga ziri mu mbeera nnungi kati amateeka agakolerako kuziiza supiidi
ate wakisi si za speed kati nebidda mu internal affairs yekola ku ekyo kati wali osanzeko omukozi wa Ministry of Works ng'ayimiriza emmotoka temugenda obanga bakutaddemu kikamera nti obadde odduka nnyo yes police wali olabyeko nga waliyo patrol ya internal ya Works Ministry of Work and Transport anti Works the transport kirala ne Works kirala Works kitegeeza mirimu n'entambula so sina amateeka g'ebyentambula kati amateeka g'ebyentambula gatekolebwa traffic laws zikolebwa mu internal affairs era gwe wali osanzeko nga bw'oba osasula sente ezo ozisasula ani ozisasula Ministry of Works sente za permit tusasulira wanene ng'omudde ku Victoria naye awo wagundi awali yolerwe ya permit express penalty scheme bw'eba ekola sente basasula Works ebipapulo bisasula Works nze nnaka ekipapula kimu sikisasulanga naye bwe baba kikuwa si kya internal affairs kibaako Uganda Police kibaako Ministry of Internal Affairs bakimpa naye saaki kankirabe yenna kiti ekipapula banyimiriza ne boogera nange ne mugamba sigenda kuwanguza impa ekipapula n'aka printing nga nekiyalina ekyuma bwe kiti kya black ne kavaamu kati n'akayuza n'akampa kaluwa tenkalina kabula naye ninako ekipapula naye tewaliwo bakiragiraawo ate nkikebera ntya tomanya ebyaffe tebidigito kavaayo agamba akapapula ako kebakuwa okakuba ekifaananyi kubanga kati kaabula kati bajja kugamba nti wa defaulting yes kibwe bizibu nabo no so minisita yabadde yalina kuvaayo kutangaza kubanga enguudo yazikolako enguudo ze bakubirako ebipapula yazikolako ye yabadde alina okutangaza naye baimplementinga bati amateeka nga gundi system tekola bulungi sooka otereeze enguudo buli kimu kitereere mutereko road signs ku kkubo awo naffe mulyoke mutukwateziri ku kkubo naye okimanyi ku express enaku wiiki namba masanyalaze tekuli ate ng'osasula 15 anti Ministry ya Works testeeka masanyalaze ku nguudo ate olwo ekyo tukinenyeza luguudo bwe luba mu City Council tulinenyeza City Council obutabaako nankugamba bwe lubanga ngeyo kyendi mukutunuza mukujja nga tukiri bwe kiti bwe muba temunnatuteekako nga temunnatuteekako maanyi mangi musooke mukole paati yammwe kyendi mukutunuza anti kati ekizibu kya Uganda nti ebintu bino tebabireeta lwa bulungi bwa ggwanga abantu baleeta ebintu ebyo nga akoze eddiirwa atendalinga butendalinzi gwe tolaba speed ko bakolera bitaala mu buli junction ng'ekulaga balazi nti eyo tenda speed kubakolera buli ka junction waliwo ne wateetagisa bitaala nga weebiri gwate oba babiteeka ku roundabout ng'ate wakava ku bitaala main ate ne bateekawo ebitaala nze natidde biri ebitaala ebiri ewandege waliwo ekkubo liririmu bweti naye baatuwadde ebitaala anti ebitaala kitegeeza waliwo abaatendalinga kyova olaba speed kubakolera ebintu bino tebabikola kati tomanyi nabwe binaakola nze nkugamba ekintu kimu bajja kutuuka ekiseera nga bw'oba oweteewuwo ewaffe kijja nze nategedde kubanga waliwo ka junction bagenda tuwa ebitaala ebitaala bisusse banaatera naye singa ebitaala babiteeka mu bifo ebyetaagisa ne babiteeka mu wanuwe ng'emmotoka zijja wamu tewaliwo junction yonna ne bateekawo ebitaala gwoba osinga okwewuunya ye muntu atalowooza ku ngeri gye bagenda kugira kukolesawo speed limit n'omala okukola oluguudo ng'olwo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna nalubaddeko ekiro nga tekuli ttaala eyaka oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna ate kyakubiri ate y'amaanyi kati express oluguudo ng'olw express omaze nadduyita express naye ate ogamba nti olina kuvugira mu speed 3 bambuulireyo ku abo bonna abaali bavugiddeko mu speed 3 kwabo ababituteekako abatuvugira mu speed 3 ani yali mwagala speed high speed kati kanzireko side y'abali baba preventing high speed okola ki ne mama speed 3 ziba ntono kakati bo mu nnaku enkulu baba bagenda ewaabwe bonna ani avuga 3 nga bagenda mu nnaku enkulu ani avuga 3 be bagulemu n'emmotoka this guy is the performance of my car emmotoka bwe zibagaza ziperforminga bulungi erina kubanga edduka
ate bagula za sisi nyingi kitegeeza baagala misinde ate bebamu beba implementing ebintu ebitaliimu ffe bebabiteekerawo tebijja tuka kutuluma nze kati taxi gye nninnya okugenda eka teri eyinza kudduka speedi zisukka 5 kuba Kampala mulimu commotion zinaddukira mu district era bagenda ewala bebajja okwagala speedi ennyingi ate ne beeteekako limiti ffe tebitusala kati nze nsaalwa Kawempe wawe baddukira speedi 5 beerumya bokka ababiteekawo ekintu kyebitaala ebisusse ku kubo bikendeere ebitaala tebijja kukendeera newatajja naye ate nse kyeneewuunya nti kagato wanu wa otekawo oti ebitaala anti nagambye nti abantu tebakola bintu bino lwa bulungi bwa ggwanga era sirowooza nti no site yinginiya yakeera ku makya n'agamba nti wano tutaddewo ebitaala wano bye bagenda bakola nga bwebulaba baaziba oluguudo lwa Namirembe Road mbu beautifying the city olwo beautifying city okukola olwo Namirembe Road ne Ruumu olwo bayongera luguudo okuba lulungi ebintu bimu babikola nga tebalowoozezza gwe lowoozaamu we bateeka ebitaala wonna ate bamala kufunza luguudo ng'ate olukadde olwaliwo luyitwamu emmotoka 50 lwali lugazi kati emmotoka ziri mu 5 eziyita mu luguudo ate mulufunzizza kati newuunya abatulowooleza be bayita abakugu bwe balowooza Kampala ng'akyalimu emmotoka 120 enguudo mwazisanga ngazi kati mulimu emmotoka ezisukka mu kakadde kale emmotoka 10,000 zetuba tubala ate mufunzizza enguudo ezaalimu nezo ezaalimu nga mulimu emmotoka 10 nazo muzongedde zifunza olwo tugambe nti tugenda mu maaso oba tudda mabega banaekojja kagatonga tumaliriza nabadde nali mpulirawo mawulire mabegakaawo nga bagamba kampani erina okujja etusolooze ezo sente fines bagenda obbanga batukuba ku bipapula ng'oyisiza speed bagamba eri Russia ne bagamba bagideclaringa nti eri bankrupt si kubeera bankrupt it is no longer existing teriyo ng'era bwe twali tunoonya egule emmwanyi bwetaliyo olwo kati kyenkugambye nti ebyo ebintu byonna by'olaba bakola byonna babikolamu ttenda wano we baali babbira buli omu yabamanya nti wano onabba kati bakola bitende by'ekisiru bwe bityo oyinza otya okugamba nti oleete kampuni okuva e Russia esolooze ssente za express penalty scheme ng'ate olina ssente ezo zisandibadde zisasulwa butereevu ku akawunti yaki yaaba abakuvunaana era lwaki ekampuni eva ebweru mu Uganda temuli makampuni gasobola kukola ebyo nga mulimu amakampuni kale baleete ne kampuni endala zisolooze express oluguudo express newuunya oluguudo express nomala otusasulira 15,000 naye ovugira ku luguudo lulimu enfuufu empitirivu enfuufu eri ku express okwo enfuufu nze sirabangako nfuufu neyetuuma ebbali nekola layini anti oluguudo olwalusasulirwa ssente nze nkubu okimanyiko nti ettaala oluguudo lwe basasulira ate lw'oyagala batambulireko speedi 3 nga toyagala badduke seba mu nzikiza eyo mulinga abategeka agabbi gammwe abantu batambule speedi 3 bajje bababbe ekyo tetujja tukikkiriza muteeke ettaala ku kkubo ate emmotoka muzireke zidduke speedi yaazo kubanga oluguudo baluyita express basooberako busoobezi mbadde nga mandire dubeera kiriya yensonga lwaki tebakkirizaako mmotoka zifiirako tebakkiriza kanikirako tebakkiriza kuvugirako bantu bano babupikipiki baki simanya tolina mafuta gawera ate amafuta agatawera oyitako express ononako ki n'ekirala bagezeeko okulaga nti tuli bantu bagunjufuko oluguudo ng'olwo lusasulirwa lubeereko ettaala ezigasa nga zaaka naye twaluyiseeko neŋŋamba oba lukomi ng'olaba ng'olukomi nabadde ndowooza nti bwe twalaze eno ne balugjawo so nga tumaliriza batuyambeko ku mataala ku express okwo kubanga eri ekkubo bbi si bbi ekkubo ddungi naye ekkubo eryo liteekwa okuba nga teririiko nzikiza ate oba n'ettaala ne bwe zibaako ziri ez'olusuluugi ze mwatuteerako nga waliwo emikolo wano nazo zaavaako mwebale batuteerako obutaala bwa tayima bwali babutayiminga nga bulina expiry emikolo olwaggwa ne buzikira bwonna musibe bulungi